naye soko subscribinga onyigene kukadde kuba muganda wange amawulire mangi getuyina bulijjo nzija nkugamba nti munayo ino kwebereramu bwe batewebereddemu embeera gye tulimu kati oyinza okufiira obulamu bwe kiba kyetagisa nti olina okusigala ewaka beera ewaka bw'oba otambula mu kibuga olina okubeera ng'oli steady kuba ebintu bingi ebitambula ebyewuunyisa emabega kwawo abasibe batolose emoroto kye bayita prison break bw'oba walaba prison break eya Michael Scofield eyo movie naffe tugenda kakuletera mu butundu tugenda kunonya information tukasengeke bulungi tukakuletere wano mu series omanye ekyatandika kitya abasajja ba planninga batyo okutoloka n'emundu embeera eriwo naye kyolina okumanya kwekumira ku the buzz UG kiriwo ebintu bingi okimanyi bulungi nti tuli mu mbeera ya campaign tuli mu mbeera ya kalulu Bobi Wine embeera gyataddewo nzibu nnyo President Museveni takyebaka bagezako kumanya nti Bobi Wine bamutwalaganya naye omusajja naye waali tagenda tulina okumanya nti tulina okwambala engule omwaka ogujja embeera eriwo wabula ate okimanyi nti ba LDU ne police bintu bingi bibaze bakola okuba abantu amasasi ne bakuba abantu nga kyeteetagisa n'okuba amasasi emabega kwawo abantu bavaayo ne bacomplaining ne bagamba bannaye ekintu kisuse President Museveni tuyambe nga ba LDU at least buli lunaku owulira nti basa abantu nga 2-3 embeera yaliwo President Museveni n'avaayo n'agamba nti no bano ba LDU tubawumuze baddeyo for training abantu ne bagamba bannaye webale mukulembeze ne wabula ndowooza ekyamala enviri ku mutwe weeks zalinga 2 ne tulira nti ba LDU bakomyewo ate ne babakomyawo abantu ne beebuuza nti mu weeks 2 bana abasajja baba bafunye training emala ebyo bibuzo byaliwo ne sawa zino bikyaliwo naye era wenjogera abasajja bakomawo bali mu field gwe ino kwebereramu binje badde bitambula naye ate President Museveni kuluna atabuse avuddeyo n'atabuka atabukidde Inspector General of Police gwe bayita Martin Ochola yamugambe nti olina okumanya nti bano abasajja bo tebasagala kuddamu kulira nti bakubye amasasi basa abantu mu kifo ky'okuba amasasi mu bbanga bwe waliwo obuvuyo obujagalalo ate bo bakuba kunyama abantu ne bafa abantu babulijjo abatalina bisi Museveni avuddeyo n'atabuka n'atowa order agambye Inspector General of Police nti okutuuka ennaku z'omwezi 15 alina okumanya nti ataddewo procedures ku buli police station amanye nti buli owa police na LDU ayina at least empapula asome ebintu byalina okugenderako okukola nga tanaba kukuba masasi alina okumanya nti alinda order kiriwo era President Museveni agambe nti bwanaddamu okuwulira nti abantu bafudde abantu babulijjo bazeemu okufa ebintu bwe bityo ng'emisango gyekuusa kuba LDU ne police era Inspector General of Police agenda kuluzinga omulimu era n'oyo yakubye amasasi bagenda musiba mayisa kyekiriwo kati ekitambula omusajja avuddeyo n'atabuka omusajja President Museveni bintu bingi byasinziddeko kuvaayo n'atabuka emabega kwawo mu kamyufu ka NRM abantu baafa abantu babulijjo katakwi bujiri mumanye embeera yaliwo police na LDU bavaayo ne bakuba abantu amasasi abantu ne bafa n'abamusawa zino bakyali mu ddwaliro bavaayo n'ebisago Museveni n'agamba kino ekintu kiraga nti tebali professional kiraga nti babulamu training bano abasajja ba police n'aba LDU kyovola bavuddeyo n'agamba nti n'omusajja kino ekintu alina okikola mangu amanye nti bano abasajja abateekako bamanye nti okufulumya essasi olina okumanya nti oli ku order olinda order si kuba nti gwe oli wa police oba oli wa LDU olina emundu ogenda okuba amasasi nga tebakulagidde bakama bo buli kimu kirina okuba nga kitambulira ku order yeyembeera eriwo sawa zino era President Museveni yenga omuntu nga bwokimanyi nti tuli mu mbeera ya campaign ayagala abantu bamuwa akalulu bamulonde kyovula bavuddeyo n'atandika okukola ebintu bwe biti abantu bagambe nti omusajja atulumirirwa nga abantu babulijjo banna Uganda era ayagala kalulu ebyo byonna bikola anoonya kalulu olw'embeera eriwo Bobi Wine amutaddeko akazito k'amaanyi anoonya akalulu mu bantu n'ekirala ali ku pressure y'amaanyi yebye bitambula mu ggwanga bingi muganda wange wabula amawulire mangi tukyalina mangi teekako masiki yo ekyo olina okumanya nti first priority n'abasabbuuni oba okozeseka sanitizer kuba obulwadde bweyongedde mu ggwanga obulwadde butusesedde muganda wange bw'oba tolina kyogenda kukola mu kibuga sigale waka omanye nti oli safe tulina okukuuma obulamu kuba tulina okwambala engule botakuma mateeka botateekako masiki oyinza obutambala ngule tugenda kwambala engule nga gwe wakitadda wabula kyolina okola olina okwebereramu osubscribinge wano ku the buzz UG onyige ne kukadde ne mukwano gwo naye n'omugamba kuba buli kimu tukirina wano profile z'abayimbi buli kimu kyoyagala okumanya ku celebu wanooka era ffe kintu twakikyusaamu bali bagezaako kutukopakopa naye ffe era ne tukyusaamu tubaliko step ahead yembeera eri wano ku the buzz UG naye soko subscribinga